Abakungu bazombadde abooluganda bakona emikwano bagenze mbonje ku kyalo Kyungu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono okuziika abadde ssente w'abasuubuzi ba mu Kikuubo era Katikkiro w'ekika ky'obutiko Hajji Katimbo yafudde ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde. Hajji Katimbo yafiiridde mu ggwanga lya Butuluuki era kabadde kaseera kanyiike nga batuuse omubiri mu maka ge. Okuziika kwetabyeko ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti ey'awakati n'ey'emmengo ebikulembeddemu omukulu w'ekika ky'obutiko Mutaka Gunju Matiya Kawere saako abakulu b'amasiga gonna agakola ekika ky'obutiko. Mubaka wa Katikkiro Charles Peter Mayiga omusomeddwa Vincent Kasozi asaasidde ab'ekika ky'obutiko saako abooluganda n'emikwano olw'okuviibwako Hajji Katimbo omukozi badde empagi Luwaga. Abadde yeenyigira butereevu mu kaweefube w'enteekateeka ez'okulwanyisa obwavu mu bantu ba Ssaabasajja. Munnakyalo piwa naye twebaza Katonda lwafiiridde nga munnakampala piwa. N'olwekyo bannakyalo mulemenga kwekweka. Abadde kitaffe omuwi w'amagezi mu buli nsonga ekwatagana ne bizinesi nga bwe mumulaba nga bwe mbadde mulaba abadde musajja. Supreme Mufti Galabuzi ayogedde ku Hajji Katimbo ng'abadde omukozi era gwe bagenda okusubwa ennyo watunasibira ne bamulekwa entanda. Katimbo abadde eddiini atambula nayo ng'akwatako kaakutte naye mu abatera okusigala mu bintu olaba nga wowaayo emitwalo 5 miliyoni olaba ng'eziggwawo. Katimbo abadde mugagga emyaka esukka 50 nga mugagga era afudde mugagga era ebibugagga byalekedde. Mukwateemu ebyammwe ate ne kudda lwa Katonda mubeere nga mumuddizaawo. Oluvannyuma Hajji Katimbo yafiiridde ku gy'obukulu 67 bamusaalidde era bwatunatwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.